Okufa kw'omukyala Nnaalongo Munangate Maggie Kiwesi kukyayogeza Munangate abangi obwama so Palaso abaddenga nnyo Munangate n'abaana bano ab'omugenzi so bye ngenda okubeera nga nkutuusaako kw'ossa ate n'omwana omulala omukulu obadde okimanyi nti nno mulina Munangate emitala w'amayanja Nnaalongo Munangate ngenda kubeera nga mbikutuusaako mwana muwala Munangate muwala we omukulu abadde Maziga naye ng'akutte Munangate ekifaananyi so bye ngenda okubeera nga nkutuusaako maaso awo kw'ossa ate Abba Makasi ye ayogeza Munangate abantu obwama nti nno teyategedde nti nno mu Uganda yafiiriddwa Munangate mu famire ye esayidi eyo bamutejaminati sinza kujaminati yogi wabula tandise Munangate n'obumu ku butambi buno obukyagendera ddala Munangate viral Palaso ng'ali n'abaana bano abaana ba muganda we. Nga nnakyala tannaba kubeera ng'ava mu bulamu bw'ensi eno era nga naye abaddemu mu katambi ako. Kaakati nno Nnaalongo alina Munangate peya bbiri ez'abalongo naye mwana muwala ono ye bamuyita Munangate babirye. Mwe naye omugenzi Nnaalongo Maggie ng'alese omwana omulungi bannange muwala w'omukulu nga mulungi Printi Muggo munne yabuuka so mwana muwala ono bambi kyannaku nnyo tagenda kubeera nga ajja Munangate okuziika maama we babirye naye family member kw'ossa ne banneiba bazze okubeera nga banakuwayira wamu ne mwana muwala ono naye nga bambi mwana muwala abadde Munangate n'obubaka bw'abadde asindika Munangate eno mu Uganda asinzidde wali Munangate mu America. Me especially. I think something that nobody here like knows at all is like my mom, even if she weren't to know every person here, because I will be honest, there's probably like 5 people I could give a name to a face to here, but she would have made everybody here feel included and welcomed. There's not one friend I've ever had that she hasn't loved. I've had a lot of friends in high school, on and off, and every single one of them that knows about my mom have reached out. And for you guys to come out here for the way everyone has felt today, the way I cried since the morning till probably forever on, but it's a special thing to know that you had someone that you loved that much. If there's anything I could say for everyone here tonight is be strong. I know everyone's telling me to be strong, but I can tell you guys for sure I will be strong. I come from my mom's flesh and blood. That's all I can be. I've always been. I won't be able to attend her funeral tomorrow or when it happens. No, stop. I will not be able to attend her funeral. But for anyone who can and who will and does, I thank you so much for raising me. I might have not had her here physically, but that was my mom through and through. And I thank you guys, no matter what notes you guys left off on. I still thank you. I didn't need to come to this for people to come together, but I guess that's how life works. But I'm very grateful for everyone that came here. If you guys could do the biggest favor to stay strong, live life to the fullest, forgive each other. Holding grudges doesn't take you anywhere. Nobody here is promised tomorrow. Nobody here knows how long they have. So
please don't take your life for granted. Care for your children. For all of those who are parents here and all those who are kids here, I've been telling all my friends it's not easy. It's not easy. It's not easy hearing it's your mom. It's not hearing that it's your mom or your dad. It's not. There's nothing different you can do about it. And especially not this young, it's not easy at all. But I'm gonna make it through for her. For everyone here who said to be strong. And that's really me especially. Kyannaku nnyo tagenda kubeera nga ajja munangate okuziika ku maama we. Naye muganda wange si kyangu. Si byangu n'akamu okubeera nga togenda ziika munangate ku muzadde wo. Bambi afunyeemuko waliwo ensonga tasobodde kubeera nga ajja munangate okuziika maama we. Si mawuli munangate malungi n'akamu naye katongere munangate okubasaasira. Mukama abagumye bambi kabadde mu nnaku nnyo y'amaanyi nnyo nga boogezaako bambi okalaba kaana kawala kababirye kw'ossa ate munangate ne bammemba ababaddewo nga boogezaako okulaba mu katambi ako kabadde kakutte munangate akati. So nga nkwongeddeyoko Abba Makasi yeeyongedde okubeera ng'ayogeza abantu. Naye bano abaana bonna bwe bati ffe tuli eno tuli mu kukaaba kitale kya Naalongo. Abba Makasi ali eri akola vidiyo za kumukumu. Oyinza olowooza bulijjo takimanyi nti alina TikTok mu ssimu. Baagula piro ziringa matooke za yero ziringa menvu. Mukazi we bwakwata emu naye bwakwata oba babadde bakwata ka vidiyo ka buseegu. Simanyi si wa bujulizi. Naye nga Abba Makasi naawe eno twesonyiwe. Tuli eno nnyoko yafudde ng'oli oli mu kwegobana mu Filipino wo. Yatusuubiza okumala okuzaala atulage mu baana kawere ke balina okukola. Tuli eno tukyakalinze ate ng'oli eri mwegoba. Abba Makasi ffe munange twesonyiwe. Ate omanyi n'okuvuma abantu mu Luzungu nzoogeza n'oneevumira. Mbune Abba Makasi takimanyi mbu maama we yafudde ono. Nange kino si kituufu. Abba Makasi omuntu omukulu yafunisa n'omukazi olubuto naye mbu takimanyi nti maama we yafudde, maama w'omuto. Awo senga kyagudde ku bano aba local people waliwulidde. Mama nge kati awo singa akedde wa Bruno n'avaayo n'ajja ewange. Awo n'avaayo n'ajja buli wawali live kati singa ali mu kukyama waawo obujulizi kati singa ali wadde shatapinga screen. Baana kiganda bawana. Naye nga bambi mwena abaye abalina ba planned kid mubatuze mubagambe nti omuntu afa nti ate omuntu bwafa bakaaba. Bwe bamala okukaaba banyulwa tebazannya. Kati abalongo bano munange mama wammwe bwatyo yaseeredde. Mama w'abalongo bwafa batafudde sikyo aba aseeredde. Abeeranga kabaka ng'afudde nti kabaka tafa aseerera buseerezi. Kati bajja kumpakanya. Abba Makasi ayogeza munangate abantu obwama. Era nga bali mugamba nti teyategedde nti nno waliwo munangate eyafudde munangate eri. Muganda wange si byangu n'akamu. Simanyi ndowoozayo naye bibadde bikutte munangate akati. So Abba Makasi ye abadde ne girlfriend we era nga boogezaako okulaba bali mu kaseera ka kulindirira munangate baby nakyala ali lubuto girlfriend we era nga yembeera eyo nga boogezaako giraba munangate mu katambi. I think ndowooza ngenda kubeera nga nkomawoko n'ebirala kakasa nti o subscribinga